and appreciate the President of the Republic of Uganda for his presence. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, thank you for sacrificing yourself for the past 40 years to be the President of the Republic of Uganda. Right, Honorable Speaker, the President has not only sacrificed himself, but he has sacrificed the members of the first family to take. Breaking news wetuwugirira saawa zineno His Excellency Yoweri Kaguta Museveni awulira ayagala okudduka wali Kololo. Honorable Nkeretanyi kyamukoze ambikulesedde mu maaso awo ne updates endala ebituuseewo wali Kololo genda kubeera nga obyerabirako naye nga tetunagendayo nyongera okujjukiza gwe munankyukakyuka leero gwe munnayuganda ayagala eno channel aliko eno channel saawa zineno video gimpereka like akatonda asobole okubeera nga naawe ku blessing nga bamblessinze olunaku olwaliro gwe tana subscribinga akadika jem personalize okateke olunaku olwaliro nga bwe nkugambye His Excellency Yoweri Kaguta Museveni olunaku lwamususeeko olunaku olwaliro nkugambye omukulu Right Honorable Speaker Anita Among yaganye okubeera nga alabika wali Kololo kati omukulu w'enkyukakyuka Honorable Kentanyi one of the youngest MPs His Excellency Robert Kyagulanyi yasobola okubeera nga nominating nga yasobola okubeera nga aleeta eri Uganda basobola okubeera nga bateeka youth oba kyandiyise young energy eri Uganda but agezeewo okulaba abaana bato bwe tunabatubakwasiza amaanyi basobola okubeera nga bafuga eggwanga basobola okubeera nga batwala eggwanga Uganda mu maaso omwana kyakoze His Excellency Yoweri Kaguta Museveni amulabisiza abo binywe neno video kyemanyi egenda ku trendinga mu America egenda ku trendinga ku BBC egenda trendinga ku Sky News egenda kutuuka buli wamu njagala kumanya ebirozi mu comment section video nakugambidda jiwo obudde oh my god kyamukoze watana subscribinga ebyadala Uganda obo ogirya muki olukwe making sure ntino o subscribing ngenda kwa playing no video soko gilabe ombulire mulowooza omukulu agenda kusimatuka basement Honorable Keretanyi oh my god
Nkeretani Junior Yusufu awono omusajja abadde ku anominatinze Sodo Ayine Kaguta muto wa President Museveni kuwa deputy speaker yamunominatinze Kiruluuta. Kakati wuliriza ekisinza okuneewuunyisa Kiruluuta akutta omuzindaalo bali kololo kati wenjogerera bino akutta omuzindaalo n'asooka n'arecognizinga presence ya President Museveni n'amwebaza okusacrificinga obulamu bwe for 40 years okulembera bannayuganda. Wenjogera ekigambo sacrifice mbeera ntegeeza okusaddaaka kwegamba alinga agamba nti omusajja yawaayo obulamu bwe mu bulungi ne mu by'okufuga Uganda for 40 years. N'amwebaza olw'ekyo n'amala n'amwebaza okusacrificinga famire ye olw'okukulembera Uganda. N'amwebaza okulaba ng'atwala obudde okulembera obulungi bannayuganda. Ono Kiruluuta wa NUP y'omu ku bavoko MPs ba NUP be yatutte abakwata omuzirawo ne boogera ne banaamiriza. Kiruluuta ye MP wa Kalungu East eri mu Masaka era ye yajjayo Nkeretani Junior Yusufu awono omusajja abadde ku anominatinze Sodo Ayine Kaguta muto wa President Museveni kuwa deputy speaker yamunominatinze Kiruluuta. Kakati wuliriza ekisinza okuneewuunyisa Kiruluuta akutta omuzindaalo bali kololo kati wenjogerera bino akutta omuzindaalo n'asooka n'arecognizinga presence ya President Museveni n'amwebaza okusacrificinga obulamu bwe for 40 years okulembera bannayuganda. Wenjogera ekigambo sacrifice mbeera ntegeeza okusaddaaka kwegamba alinga agamba nti omusajja yawaayo obulamu bwe mu bulungi ne mu by'okufuga Uganda for 40 years. N'amwebaza olw'ekyo n'amala n'amwebaza okusacrificinga famire ye olw'okukulembera Uganda. N'amwebaza okulaba ng'atwala obudde okulembera obulungi bannayuganda. Ono Kiruluuta wa NUP y'omu ku bavoko MPs ba NUP be yatutte abakwata omuzirawo ne boogera ne banaamiriza. Kiruluuta ye MP wa Kalungu East eri mu Masaka era ye yajjayo Katabazi Francis ayina kadi ya NUP so kati yagenza mu PLU ne Sempijja Vincent Bamulangaki taata wa Honorable Justin Nammere. Kiruluuta wamaliriza bino wakati mu nduulu ezibaddewo mu babaka ba NRM ababadde bamuwulira ng'ayogera bino nga praisinga President Museveni. N'amala n'anominatinga Sodo Ayine Kaguta okubeera nga bamulonda kuba deputy speaker obwa Uganda. Ono Sodo Ayine Kaguta ye MP wa Mawogola North still ereyo mu Masaka eyo bagiyita batya Masaka yonna Greater Masaka. Ono muto wa President Museveni wa NRM era yawangula awo ng'ajjidde ku kadi ya NRM. Kiruluuta n'agamba mu bantu bonna abasobola okutuula ku kifo ekyo Sodo Ayine Kaguta yasinga okubeera omulungi okukituulako ekyobwa deputy speaker. Kakati ngenza okulaba internet ng'etandise okulumba Kiruluuta naddala aba opposition banne nga bamugamba Kiruluuta wa ekisooka mu ba NRM ababaka kumpi 372 ne mubulamu anominatinga Sodo Ayine Kaguta muganda wa president mutowe era gwa NUP gwa nominatinze batandise okuyomba. Ekyokubiri abalala bonna abadde banominatinga abantu nga tebasoose kuwaana President Museveni nga gwe bw'omuwaanye Kiruluuta obalakaki. Kati bye bigambe biri ku internet naye nga ye Kiruluuta akikubyewo neebaza President Museveni okufuga obulungi eggwanga n'okuwaayo obulamu bwe sacrificing his life for 40 years okulembera Uganda. N'amaana aga Sodo Ayine Kaguta mutowe yasaanidde okubeera deputy speaker. Tanominatinze n'abakibiina kye bonna weebalira over 49 of them. Okay, 48 nga yo mujjeeko. Taba nominatinze mu babaka bonna abalonga n'ekibiina kyo bataddeko yalabye nga Sodo Ayine Kaguta yasaanira okubeera deputy speaker. Kati n'embooko etandise okunyoka ku internet.
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.